Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Wakoze kyamaanyi gw'omuwuliza waffe era omulabi waffe owa 3 ABN. Twebaza Katonda kubanga tuwadde era omukisa omulala okuwulizaganya. Kwebaza kubanga owaddeyo obudde bwo, teeka y'amaanyi go, kusasula yaka, kusasula buli kimu kubanga olumu ne TV si nnyangu yakulabirira atali nsimbi. Twebaza Katonda olw'ekyo kubanga okikoze. Muwuliza waffe oli ku mukutu guno era oli ku programu ensulo ey'enkya. Ensulo ey'enkya era olwaleero tulina omutwe ogugamba nti omusawo ow'amannyo Yamanya. Omusawo ow'amannyo Yamanya. Amanya gange yenze Lukalu Grace. Ye mwanjuzi eri omuteesiteesi wa programu eno enkya y'olwaleero. Era nkusaba ebigambo bye tugenda okugabana bibeere bya nsonga nnyo mu bulamu bwo era bikole enkyukakyuka ez'omuggundu ku lw'okweteekerateekera obulokozi. Omusawo ow'amannyo Yamanya. Nja kusaba twewombeeke tusabe. Katonda waffe oli mulungi, weebale kubanga obukeezezza eri omuddu oyo n'omuzaana wo, omulabiridde era omukuumye. Weebale omuliisa, weebale omujjanjaba, mikwano gye Katonda waffe omuwadde emikwano emirungi. Abo bonna abalina okulumizibwa okw'enjawulo mu b'eŋŋanda, nsaba Katonda waffe obeerewo era obudde emitima gyonna egimenyese ogize bujja. Kisinga byonna otuwe essanyu ffenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omusawo w'amannyo Yamanya. Bassebo ne bannyabo, waliwo ayitibwa Calvin. Calvin yeesowolayo ne yeesogga kujje nga alwanirire emirembe, ng'alwanirira ensi ye, aweereze eggwanga lye. Calvin ono amazima gali nti bwe yamaliriza okutendekebwa okwali kusooka, kubanga bw'oyingira amagye bakuteekateeka, bakutendeka, oyita mu mitendera egy'enjawulo. Naye bwe yamala omutendera ogusooka, bw'atyo ne yeesowolayo n'agenda ku mmeeri, kubanga yegatta ku magye ge bayita ag'abamaliini oba ag'oku mazzi. Bwe yatuuka eyo yali ali ku mmeeri, ng'ali ku mmeeri, olutalo lwatandika, amasasi ne ganyooka. Amasasi bwe ganyooka, ekyewuunyisa, Calvin baamusindirira amasasi emirundi egisuuka mu 40. Olutalo luno lukyazima lwali eri mu South Dakota ku Pacific Ocean. Bwe bamukuba amasasi, yala nkutegeeza nti yasobola kuyimirirawo, era bw'atyo yatalantuka okuva ku mwaliro ogwali gusooka waggulu ogwokusatu, wuuyo n'asimba ebigere wansi ku mwaliro ogwokubiri. Agenda okutunula bw'atyo abaali awo nga bagudde awo 38 nga bafu. Amazima gali nti abeera akyali awo, ekikompola ne kijja ne bamukuba. Ekipapajjo ky'ekikompola kyamukuba, bw'atyo ne kimuyita mu ttama. Bwe kyamuyita mu ttama tekyamulekera amannyo ga mu maaso. Bwe gati amannyo ne gagandulwa ne gavaamu. Kyewuunyisa. Naye abeera akyali awo kubanga era nga bamanyi mu byamagye era mubeeramu n'abasawo. Bwe batyo ne bamutwala mu bukolokolo agenda ajanjabibwe. Naye bwe bamutunuulira bwe bati, omusawo n'amugamba nti yasama. Bwe yasama bw'ati, omusawo ye n'ategeererawo nti gwe olina emyaka 12. Ekyamazima ng'omwana ono alina emyaka 12. Teebereza. Naye kyewuunyisa mu kugenda kwe mu magye, si maama we nti yamuteerako omukono akole ki? Agende. Yagezaako okulimbalimba emyaka. Naye olw'okubanga yakumpanya mu mbeera efaanagana bw'etyo, bw'atyo era n'ayitawo ne yeeyongerayo mu kugenda okulwana mu magye. Olw'okubanga n'omusawo yali amukolako teyayagala nnyo babeere awo nga bakaayana naye. Ye musawo yennyini yamuteerako omukono yeeyongereyo, si maama we nti yamuteerako. Mu kyandikibwa kyaffe kiri mu kitabo kya Samwiri kye tugenda okusoma. Samwiri ekisooka essuula ey'16 olunyiriri olw'omusanvu ayogera ebigambo bino. Agamba bw'ati. Samwiri ekisooka essuula ya 16 olunyiriri olw'omusanvu bagambye bw'ati nti kubanga Mukama talabanga abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima.
bw'otunuulira omulenzi ono ye ono omusawo yamutunuulira n'amulaba ekyamazima ng'emyaka gyegyo yalina emyaka 12 naye nga yagezezaako okulimba era ekyamazima n'ayitawo. Oyo muntu ekyamazima mu nsi muno osobola okubaako ne by'oyinza okukola naye ng'obifunye mu ngeri yakupalapalanya na kulimba. Naye Bayibuli etugambye nti Katonda waffe tatunuulira ng'abantu bwe batunula oba talaba ng'abantu bwe balaba. Ye Katonda alaba muli mu mutima, akebera ddala ddala kyokola kye kituufu. Omuntu asobola okukeera enkya ku makya n'agaba kyagaba. Naye Katonda akebera mu mutima ddala ogabye n'essanyu oba ogabye wakati mu kwemulugunya oba olina kyonoonya. Teri kintu kya bulabe nga kugaba kintu naye ng'olina ky'osuubira sitokigabye nti lwakwagala. Ekyo kikyamu, tukyewale ng'abaana ba Katonda. Omwana ono yasobola okulimba n'ayitawo, naye Katonda tetusobola kumulimba. Era kizibu nnyo gwe okukweka obulamu bwogwo kennyini kubanga byonna bye tukola era oba otegeera bulungi nnyo. Osobola okulimba abantu bonna abaliraanye abakuliraanye n'ow'omu nnyumba eyeewo osobola okumulimba. N'omugamba nti ngenda Kampala naye ng'ekyamazima ogenda Wakiso. N'omugamba nti ndi Mayuge naye ng'ekyamazima oli Mpigi. Ekyo kisoboka, osobola okulimba abantu naye gwe kennyini tosobola kwerimba. Ddala nkutegeeze nti osobola okubalimba bonna naye n'owookubiri gwe tasobola kulimba ye Katonda. Kubanga omwoyo wa Katonda yabeerawo mu ffe. Kitegeeza nti abeera mubaka. Oyo yazzaayo lipooti ewa Katonda n'agamba nti ono ayogedde bw'ati naye ng'ate kino kyali. Ono afaananye bw'ati naye nga kino kyali. Kitegeeza nti obulamu bwaffe bulina okubeera nga butambula mu mbeera esinga okubeera nga eweesa Katonda ekibannaye ekitiibwa. Naye embeera ez'okulimbalimba n'okubuzaabuza osanga abantu abamu kati nga ffe Abakristaayo n'ogenda okumulaba nga ku Ssabbiiti ayambala nga atuukiridde obulungi era omwana wa Katonda alindirira eggulu, naye ng'ekyamazima bw'agenda mu nnaku endala zonna ayambala nga abagenda ewalala wonna mu biduula mu mbeera ezifaanagana bwe zityo mu butamiivu. Abalala ayinza n'okuba nga munywi wa sigala naye ng'ate bw'atuuka ku Ssabbiiti alagalira ddala amazima mutuukirivu mwana wa Katonda naye ng'ate sigala akukuta naye. Okimanyi nti waliwo bingi bye tukukuta nabyo ng'abaana ba Katonda. Musajja gwe, mukazi gwe, waliwo bingi by'okukusa Katonda n'atunula n'asirika. Ninjala nkutegeeze olunaku lugenda kukya kubanga yetasekererwa lwali biteeka mu maaso go olibigumiikiriza. Ekyewuunyisa kye kino, singa bakuwadde obuweereza nimagamba nti mukyala gwe kati gwakulira abavubuka oyinza okweronda okusinziira ku mbeera zo mw'ofaanana kubanga ebisaanyizo bwebiri Bayibuli byerambika ng'abaana ba Katonda abaweereza. Muganda ni mwannyinaze oyinza okuba nga oli mu kitongole kya gavumenti, biki by'obuzaabuza? Ebyo by'obuzaabuza Katonda abeera abimanyi kubanga tosobola kumulimba. Katonda tasekererwa, byonna abiraba n'asirika. Naye era aba akimanyi bulungi nti kujja kukya lumu bizaakazigo. Bwe binaaba nga bikomezaawo onookigumira otya? Katonda alaba mutima, tatunula ng'abantu bwe bakola ki? Bwe balaba. Ensi esobola okutendereza nti obadde mulungi nnyo era okoze kiri. Naye Katonda ebituufu byajjayo ebiri mu mutima. Bw'abanga anaaba oluseera ekinaatuuka n'abiraba bw'ati n'obitunulako onoogumiikiriza obuswavu obwo. Kubanga tosobola kuwakana na Katonda. Ono Calvin yasobola okuwakana n'omusawo eyali amujjanjaba ng'amaze okuyiika amannyo gaano mu maaso nga gonna gawanduseemu gagudde eri gavuddemu. Yasobola okumuwakanya era omusawo n'akola ki? N'amuyisaawo n'amuteerako omukono. Gwe olowooza Katonda asobola okuteerako omukono ku ebyo by'okola n'akuyisaawo n'akuyingiza eggulu? Amazima gali ni kizibu. Era naawe okimanyi bulungi mu mutima gwo ne byokola ngo okuyita mu lunaku obimanyi ne by'okuta nabyo mu kiro obimanyi era Katonda naye abimanyi. Ekyokuyiga kino omusawo waffe ye Katonda kubanga ye amanya buli kimu ebyakwekebwa. Bayibuli etutegeeza bulungi nti mu kiseera eky'enkomerero agenda kujjayo ebyo byonna ebyakwekebwa ebyekyama agenda kubijjayo birabike. Obadde okimanyi nti abaana ba Katonda bwe tunaaba nga tugenze mu ggulu tugenda kubeerayo emyaka 1000. Bwe tunaabeerayo tugenda kukebera ddala ddala. Lwaki lukalu tatuuse? Naye ng'ate lukalu yalabikirako ne ku TV ng'aweereza ekigambo kya Katonda. Naye kye kimuganya okutuuka bajjeyo ebyo bye nali nkoze.
ebibi amazima gali nti ndisalirwa omusango bwe simanyi ludda kikuoli tubuzaabuza amazima gali nti mu nsi muno tubuzaabuza bingi abantu bwe balina obugagga naye nga bakumpanyiza bukumpanya gutebeza ekikulyawo kyolabaawo oba tiviyo wagifuna mu makubo matuufu kale ensimbi eziri mu nsawo yo ziri mu makubo matuufu kale essimu eyo gy'olina eyo gy'oseereza eri mu makubo matuufu ddala Katonda ne bw'atunula bw'ati asobola okuteerako omukono mu bwesigwa kubanga ye talimbibwa tasekererwa asobola okukikola bw'abanga asobola okukikola Mukama yeebazibwe naye bwe twebereza n'ebyo ebiriranyewo byonna ebyo abaana b'olina ba mu makubo matuufu ye banga tebali mu makubo matuufu oli mweteefuteefu okukyusa embeera ezo bw'obanga oli mweteefuteefu ekyo Mukama kiyeetaaga osaana mwana wa Katonda okukoowa obwononefu obufaanagana bwe butyo va mu buseego bw'omulembe guno tandika okwambala ebyambalo ebitegeerekeka osanga abaana abagala ng'ekyamazima ennyambala yaabwe ne bo bennyini ng'ebaswaza n'atambula ng'asikasika akantu bw'ati kake wansi mazima nga tebitegeerekeka ntera nnyo okugamba abantu bentera okusingana ddala abaana ab'obuwala naye singa kabaka akuyita kyambalo ki kiwandigenze mu maaso ge ky'oyinza okutegeera nti amazima obeera oyambadde bulungi era bakuddamu bulungi bagamba nti nyambala gomesi nengenda mu maaso ga kabaka naye wati ate ffe abaana ba Katonda bw'abanga kabaka w'ensi osobola okwambala ennyambala ekuweesa ekitiibwa nga ne Katonda nga n'oli agenda okulaba agenda kwenyumiririzaamu ate kabaka waffe ow'eggulu oyo asala ogw'ensonga lwaki tumulimbalimba kubanga ye amazima gali nti tagenda kuddamu ekyo ekiseera ky'ogenda okubeera nga weeteeseteese okugjawo ebyo teri amanyi lunaku teri amanyi saawa olwo lunaku teri alumanyi naye bw'anaabanga azze muganda ne mwannyinaze onooyimirira otya nsabanga neegayirira Katonda akusaasire Katonda ansaasire ayongere okunyweza ayongere okunyweza kubanga bw'anaakikola amazima gali tugenda kukyusa embeera zaffe z'obulamu kubanga tetusobola kulimba Mukama Katonda njagala tusomereramu ekyawandiikibwa kiri mu Matayo essula ye-11 olunyiriri lwa 28 waliwo ebigambo ebiriwo byenjagala tugabaneko era essula 11 olwa 28 mu kitabo kya Matayo agamba bw'ati mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza okujjako nga muganda wange ne mwannyinaze ng'okooye obukumpanya obukulupya ennyambala embi obuvoozi obuvumi okuwemula kigudde abaana bawala ennaku zino bagemula abasajja abakulu bagemula okujjako ng'okooye ettamiiro Mukama akugambye bw'obanga obikooye jangu Katonda baawummuza saaba bakyabyetaaga okyayagala okwambala enkunamyo gwe tonaba kukoowa era gwe togenda kuwummula ogenda kubeera mu nsi ng'oli muddu wa byansi ng'oyambala bw'otyo kubanga era oyeweereza nsi oyinza n'okuba nga oyingira ne mu mayeekaalu ag'enjawulo oyinza okuba oli mukatuliki oyinza okubeera ng'oli mulokole naye eyo ennyambala eyo Bayibuli si gyegamba obadde okimanyi nti Bayibuli eri mu kitabo ky'amateeka essula ey'okutaano olunyiriri lwa 22 agamba bulungi nti mwe abakazi temwambalanga eby'abasajja akyogera bulungi naye ogenda okusanga mu makanisa agamu ng'abakazi bambadde empale mu buwangwa obwaffe kubanga eno enjiri egira mu byabuwangwa Mukama waffe bwe yajja agira mu buwangwa obwaffe mu nnyambala y'ebyobuwangwa eyo Kristo gy'abanja naye bw'obanga oba oli muganda ng'Abaganda bakugamba nti buwangwa obwabwe bambala empale gyambale naye bakugamba nti ennyambala eyo si yaffe era tasobola na kulipootinga mu lubiri amazima gali ntigite gye yeesonyiwe yambala engoye empanvu edda bw'oyagalanga omuwala ow'okuwasa amazima gali nti tekyabeeranga kyangu kumulaba ntumbwe ye ng'olina kugenda ku luzzi kubanga eyo ku luzzi gye baasinanga amazzi nga kati wakutamira bw'ati asena amazzi ng'amazima gali nti osobola okulaba ku ntumbwe ye nomanya nti entumbwe yeekola naye ennaku zino entumbwe zammwe enfuufu yezijjula abamu amabeere gammwe gayita muyonsa kkubo musiruwadde embeera efaanagana bwetyo muswaziza Katonda wammwe tuswaziza Katonda mu mbeera efaanagana bwetyo nosanga abaana ab'obulenzi ne bagamba nti guno omulembe gwa damage ne mwambala damage kale ne mukunakuna ebitundu byammwe ne bisigalira awo kati nkubuuza bw'oba oyambadde empale eyo oba ya damage olowooza mu bwongo oba olina kiki kitegeeza ne mu bwongo obwo you are damaged
teri kintu kya bulabe ng'ekyo kati bw'obanga oli damaged ate nga omulembe gwe guli gwa damage kati olowooza tugenda kufuna bakulembeze kikaaki mu nsi muno olowooza mukama agenda kujjayo bamalayika mu ggulu be bagenda okujja batukulembere kyova olaba mukaaba mukulembeze gundi tatuyambye naye nga gwe kennyini tonnaba kwetereeza Katonda asobola okuwa omukulembeze n'akukyojjanya mwana gwe naye ng'akimanyi bulungi nti oyo omukulembeze si ye mutuufu naye akozesa ekyo ekibi kimufaanana mulyoke mutereere mulyoke mwenenye basebo ne bannyabo mwenenye n'olwekyo baganda bange ne bannyinaze kizibu nnyo okuyimirizaawo obulimba amazima ne bufuna omukisa mu maaso ga Katonda kubanga Katonda tosobola kumulimba kino kye kiseera mu nsi we tutuuse ng'abantu ebituufu babikyawa babulabanga obulimba ate nga byebikyamu Katonda byavumaganya ekyamazima nga n'ekigambo yekyogera nti ebyo si bituufu ate nga betukulembeza mu kitabo kyakuva essuula ya 2 olunyiriri olw'14 agamba nti toyendanga amazima gali nti omuntu akeera ku makya n'anoonya mwana w'abandi n'amuteeka ewuwe naye nga takeeranga ku makya n'amwanjula naye ng'abantu be bamulaba bagamba nti oyo mufumbo naye njala kubategeeza basebo ne bannyabo bw'obanga toyanjulanga togendanga mu maaso ga kabona kugattibwa njala nkutegeeze nti oli mu kwenda oli mu bwenzi era nkutegeeza nti abalala bakumanyi nti oli mufumbo naye mu maaso ga Mukama amazima gali tosobola kumulimba toli mufumbo toli ne bw'oli muzaalamu abaana 10 niyo mulifaana mutya kyova olaba ennaku zino muwasiza abantu ne bababba kubanga mulemeddwa okukola ekituufu ebigambo bya Katonda bwe tukola ekigambo kya Mukama ng'ekyogera ffe tufunamu Yesu yafunamu ffe tubeera obulungi kubanga ekyo ekimugulumisiza erinnya lye kyova olaba omukutu guno weeguli okubeera nga tutereeza n'empisa atumanyi munda ne kungulu abalala bakumanyi nti oli mufumbo naye ng'ate era okimanyi bulungi gwe toli mufumbo ne mu maaso ga Mukama toli mufumbo obuzaabuza n'obeeraawo ki ekikunaawuza omwana w'abandi lwaki okugenda kwoyo n'ogenda ne kwoli lwaki osiruwala ekyenkanidde awo omusajja omukulu otuuka alina okubeera taata w'abaana naye nga ne mukazi wo togendanga kyewuunyisa kati oyo singa akwata ku nsimbi zo n'azibuzaabuza ogenda kunenyaani kubanga naye akwekengera kitegeeza ndi mu nnyumba yammwe muli bayeekera gwe lulembe gwe tutuuseemu nga buli omu asika zawuwe kyova olaba abakazi mubafudde ababbi naye ng'ate oba oli amwe mubatendese okubeera abaki ababbi muli mu bwenzi muli mu bukaba muli awo gwe muwala gwe lwaki osobola okusimbula ebigere byo n'ogenda ew'omuvubuka oyo nga takumanyi ewaabwe ewammwe tebamumanyi naye n'ogendayo n'osulayo n'obulira nayo ne bakugambako n'ogaana n'owalira bwe binaaba bivuddeyo nga Mukama agambye nti kale it is fine beera mu ekyo onaakibeeramu onaakigumiikiriza obulumi bunaaba nga buzze oliguma otya mukaabya amaziga nze mbalabyeko bangi nga mukaaba amaziga ne mujja tuyambe omusajja akuba omusajja afaanana bw'ati kakati oyo gw'otaatwala wammwe ne waakusabula kitegeeza nti gwaliko ekizibu kakube amannyo bagayuye ne mubeeraawo ne mufuuka second hand naye nga mwali bagala balungi naye ne mubeeraawo ne mwonooneka ffe ne kanisa tetuteekateeka bantu kugenda mu ggulu kyokka oba kubawonya geyeena wabula ne mu bulamu buno bwennyini obw'oku nsi tubeere nga tulina essanyu kubanga okubeera n'essanyu tekitegeeza nti olina ebintu byonna no nga bw'oyagala wabula kwe kukola ng'ekigambo kya Katonda nga bwe kiri bw'okikola gy'emirembe gye tulina ffe gye tudigidira oluddako agamba nti tobbanga abantu mukumpanyiza ne mubuzaabuza waliwo abalala akeera ku makya nawandika ekiwandiiko nga kiriko ekyamazima ensente entuufu ziri obukadde 2 nayongerako oba nasalako 0 ne gibeera emitwalo 2 oba ne bubeera obukadde 2 kubanga yaabala waafunira gwe ne mugamba omukozi ono ng'akoze bulungi naye ng'ekyamazima bw'otunulira ebitabo bye agenza apalapalanya njala kutegeeza muganda wange ne mwannyinaze Katonda abiraba era abimanyi olunaku bwe bunaakya lumu n'abyanjula mu maaso go togenda kusigalayo bwe kuba kusiba bagenda kusiba naye ekikulu kwe kutereeza obulamu bwo kubanga Bayibuli etugambye nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitooweredda nange naabakola ki n'abawummuza Katonda waffe akyayaniriza kubanga ye musawo waffe atumanyi munda ne kungulu amanye ebirowoozo byaffe akyayaniriza nti bw'oba obikooye jangu
bw'obanga tonababikowa njala kutegeeza nti tebugenda kukeerera naye ng'eno yessaawa mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16 alina ebigambo by'agamba byenjagala era tusome. Yokaana 3:16 agamba bw'ati nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka bw'ati buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ensi newankubadde tujjudde obwenzi, Katonda yayagala ensi bw'ati. Ensi newankubadde tuli babbi, ensi newankubadde twambala nga bwe twagala, ensi newankubadde tuvuma, ensi newankubadde tuwemula, ensi newankubadde tetuwa abantu bannaffe kitiibwa, ensi newankubadde abaana tebakyawulira bakadde baabwe, Katonda yajagala bw'atyo. Kubanga Bibuli etugambye nti Katonda yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'akola ki? N'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Ekyayita Kristo kwe kubeera ng'atuwa obulamu obujja. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe bannaaye. Kubanga bw'okkiriza Yesu Kristo ogenda kubeera n'obulamu. Bonna owakana ng'ogamba nti ebyo akayima nawange njala nkutegeeze nti bwe bulumi bwe mukyalimu. Tudde eri Katonda waffe. Tudde eri Mukama. Kubanga Katonda waffe atwetaaga. Katonda waffe atwagala. Atwagaza bulamu. Alina byateeseteese ebirungi ebifo ebiyooyoote. Abo abamwagala wanaabanga ze gy'agenda okututwala. Abo ku nsi nga baakola ebyo byonna Katonda byetaaga mu bulamu buno. Kubanga guno gwe mugisa gwokka gwe tulina nti mu bulamu buno muluteekerateekera obulamu bwaffe obugenda okujja. Ffe tukkiriza nti there is life after death. Okufa si y'enkomerero ng'abalayo mukkiriza nti omuntu bw'afa abeera agenze. Simanyi bw'azuukira bw'aba azadde omwana oyo omwana mwaba azuukiridde. No, buli buba bulamu bulala. Nzoyinza kungamba nti nze nazuuki nti kati nze taata wange yafa. No, tekisoboka. Nze ndi muntu mulala kubanga naye yeeyisanga bulala kati nange neeyisa kirala. Kati Katonda waffe oyo atumanyi munda ne kungulu bwe tulina okuddira atusaasire. Baganda bani bannyinaze, tukkirize ekigambo ekyo. Tuve mu kubuzaabuza, ekituufu kibeere kituufu. Nosanga omwana w'obwana agamba empale y'abakazi, teri mpale y'abakazi. Bayibuli egamba nti omukazi toyambalanga eby'abasajja, abasajja bambala kimpale. Bwe yambala sikaati yo, yambala dress yo, yambala ebiteeteeyi, yambala gomezi, olabe. Oyinza n'okuba ng'olina memba wa kanisa ng'oli awo ndaba ng'owuliriza. Njala kutegeeza kyova olaba mugamba abavubuka tebaliyo ab'ekkanisa naye ng'ekyamazima weebali era abatuufu naye agenda okulaba ng'ennyambala yo mu nnaku za wiiki weeyisa kirala. Naye ng'ate bw'odda eno tukulaba ng'omuntu ne mukwaya ng'oyimba n'ebirabo n'ebitundu by'ekumi owaayo weebale. Naye njala kutegeeza ebyo tosobola kugulirira Katonda. Ekikulu kya kulongoosa bulamu bwo kubanga ye kye yeetaaga. Ekyo n'okikola ojja kuba okoze ekisinga mu byonna. Ebirala byonna ne wootabikola naye n'olongoosa obulamu bw'enkolaganayo ne Katonda n'ebeera ng'enywedde. Muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza era ndaba. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Nsaba owuliriza ebigambo ebyo bulungi era obiseeko omwoyo. Ekyo bw'onookikola Katonda affe agenda kuwa omukisa. Era ebintu bigenda kutereera bye abaana bo bagenda kudda engulu. Bw'onooyiga okusaba Katonda ngero nawe olabya ddala ng'obulamu bwo oyagala bulongooke ogenda kulaba nga ebintu bikyuka mpola mpola nga Katonda bw'ayagala. Kubanga Katonda b'ayagala abanenya. Ekigambo kye tuwogedde wano kyakubeera nga tudde eri Katonda waffe kubanga atunenyeza. Twenenye tukyuke baganda bange. Tuleme okubeera nga tupalapalanya n'okubeera nga tweyisa nga bwe twagala. Tweyisa nga Katonda bw'ayagala. Kubanga watu bw'ayagala ekkanisa era ekkanisa ye gy'ayagala aginenya. Bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo yawaayo omwana we. Kristo bw'abanga yayiwa omusaayi gwe ku lulwo naye n'otamutegeera oli muddawa. Kubanga agamba eri mu Yokaana essuula 14:15 agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Bw'oba oyagala Katonda kwata ebiragiro bye. Ebiragiro bye biriwa ge mateeka 10. Ebiragiro bye biriwa ye ennyambala n'eyisa y'Ekikristaayo bw'otyo bwe baweeyisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabire wamu. Katonda waffe weebale webadde wamu naffe. Ekyamazima oyogedde ekigambo ekyo gye tuli. Tusaba Mukama omwana w'oyo ayagala kudda bujja. Nsaba Mukama omulongoose.
omuddu oyo ayagala kutereeza embeera ezaasoba ez'amaka mu baana be. Amazima gali nti n'enkolagana nnyingi z'alina ezitamanyikiddwa ng'ekyamazima si za mu makubo matuufu. Nsaba Mukama Katonda ffe omuwe amaanyi azikutule, akutule ebikoligo ebyo, asenge gwe Kristo omulamu. Beera munafaaye Katonda waffe ayinza byonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.